Inside Story Uganda, real source of political updates. Bagende bafundisha baka musajja ineshira ibi ne bagandi mbera nnyo ku national theatre ne bali detectors ndote bwati ne bagenda ku moto ataka no kaitanga dokitati kali kabira not so they concluded nti ebyuma biwa musajja bawangoosa era ne bagamba musajja bagamba ndabye Museveni ngakyusa CD. Many of them got still not on the machine. One, the person who delivers those CDs to him must get each person. One, the one who never got a quarter, Yama, not a bit of chitufu. I take our color, would be lunatic. Singa yam water. Not to come to be lunatic. A woman will buy a young lad with television. Abandoned when we vote. Ye what I love. You ever got about social media? How many cases did she kill? But she feared to me. Okay. But we are reviving this case. Organic. The Mirundi at Yakuba. Gabo Yatukola, the ghost stumbling block. Yes. And Yakuba. Kubanga bali kuruti abasawo tebajja abasawo bati expose bati tubaga mu minda kyatwasanguza nti amalwaliro yayogedde kirudu ne kawemba abalwadde ne batukamu mbalaba I went to their meeting they cannot deny it. Okay. Gagati ne bagamba we must make him a dispute and go to his event. That is impossible. My family cannot. The family, apart from Mirundi family, cannot produce a dispute. At my level to be a dispute. Kakati obanga there's options bayina a fool or a cow nowhere who is going to benefit from this organic trade can pump a bullet into my kubanga from political science batukanga nti if two people are fighting over each calls a right who cannot hear it lumugamba kino kyekiyange kyekituufu Bahamas bagenda kuleka yo kuba Israeli baga bali wano waffe nona waffe wano wachi era kyo kusobola kugwa ndi botuno ya Israeli bagizo kusinga abafi if the terrorists had attacked the Uganda parliament the president would say blame it on the security. The security was lax but the Israelis cannot give the Hamas that opportunity. Because by blaming the soldiers, you were justifying the attack. The attack. Whether the soldiers will ask it or not, there is no justification of attacking the parliament. No. Kubanga chinalaba mu state house. Atenda lima zo kuduka. I had left my office 2 months ago. I was arrested by predicting. Yeah. And about me, yeah, we will go. Remember, I didn't say them. What is here to die for? A bit while a car, by in an intern by a bit while a bit a refugee with the full movement. Because they're not going to music. What time? 5 billion was the truth. To shoot it here to me. Throw him, how him, throw him on the ticket. Okay. I refuse to work with it. Let me know him 7, but I believe it 10 years longer. My children, Abana I try my resources. That's what pains me. A man did you recruit a district to join your government? Why do you want a woman who came beautiful with your leg go back to report? By arrogance, by no jealousy. Nobody selfish. Abana bafema messe ababo bakapo boy abafesima but balokole the Bible says God created us in the same image. Yeah, we are all God. What never was abavubuka bali ngabata. Are you building a future for your children? If they don't change, humiliating the people, vanquishing the people, we shall have a worse situation than Rwanda genocide.
Are you sure? Omusajja akabyagala omukaga n'omwavuwaza naye nga Bobi oluguudo gwe n'okula ebizimbe abaana be byabagulira obimanyi ange erimu maka gaffe mukimanyi muteekemu ebyuma for me I shout but do you know abasirisa abaliyo abajogeddwa abasirise nti mujja kutuuka ekiseera nga nemuhoze mwamujo nemukuba mu mawulire gamu ani gwe mutojoze balenzi mmwe. Do you have a future? Are you building a future for your children and grandchildren? Because nobody can tell you that it can be in power perpetually. It's so Political power is compared to a soccer pass. It can be intercepted. But God will even feel. What if you don't know? Never got him put away with them in Yanja. A bamato gava. Later, my native man will be again to judge. So for me, I tell you, for me, I know what I've gone through, and I'm a resistant. I'm a revolutionary. If I was working on family panicking, I'm telling you, there are people I have not seen physically for the last 10 years. I avoid where they are. Do you see me attending government functions? No. No. Yes. You was here to take functions. But otherwise, I don't go to government functions. Okay. No. How do I feel? You can force terrorism. Name took a bomb in Malawi. Omuntu yenongwanga ekizitiruwe ya munyiza ulolekera waka kumwajete tukola saako yambusi no yibano bayino kunya mpaka lokumulu wafukumamirira to teach others fine yomaze nokiza noganga obitadde okunkubesasi nga abaana bange omwana omuwala bamutira mu ddwala batuku ne bamujja mu organize the Chinese were operating a unit in the Salvatiko. Eyabakristaayo era okubagwamu mukazi wange bamukubira essimu nga tebamanyi nti miso weeri essimu negiteeka mu byuma byange nendaga nti essimu yeemu eri Kiruddu, essimu yeemu eri Lugazi, essimu yeemu eri Mwalubati Kuuku, essimu yeemu eri Kawempe. One phone atakakola kaje kubanga kakola mu ofiisi yaabwe brutal manner baluse bubi nnyo ne bagula abantu banzite ku miliyoni 10 bali basabye 200 nimbakwata miso azere kutimi nimbanyizo nimbakwata okuba ko manchi they have given me poison 5 times. The doctors are anticipated to Yakawangala emyaka 3 naye because of good treatment they said I'm calling you. Yes, bambo why but they wake up kubanga business we malo jogerako nganze njitegedde nti amasimu gaabwe galozetinga ate era n'abatta abakazi baakomawo era batte mukazi wange esimu yaabwe nenjikwate nenjiteeka mu byuma nebategeera bonna we bali because I can listen to you. Conversation is a wisdom. Ne bagamba no omusajja ono amuyimirizaawo yennakyo era meeting njirina nakyo bezandling a lot of money tutegemu omuntu lufu era ne bakikola abamuwa ssente nakyo be ne kadaaga professor n'abagamba nti ndowooza aboogerera oba ki nakyo balina okuva baali bamusi. So this is a deadly squad. Naye nga bwebatunuulira bali abaasooka bakola ssente nti there is a market. Baali batembuzi baali bapioneer bayiya kinene they need a medal singa tebatya kuvaayo kubaasa mitu they need a medal. Why? Science has discovered nti a human being gets spare parts from a fellow human being. Kakati babazungu Canada yonna gyebiri one bo bakiyita donating bwe liba afudde mabuli society donating amaaso ge bali mulimu donating is not a donating. Okay. Kakati egundi ekyokubiri
nti you travel to India ne bakuteekamu omutima ogwavudde wano ne bakuteekamu amawugwa agavudde wano era eddwaliro ly'eruwa baaliremesa totally frustrated omukazi bamulemesa bamuleeta kyekirakuba eddwaliro basajja bamaanyi nnyo mwe temubasobola bwe basinika amanyi temusiibawo ne bakulogulamu zange bazijjeko wano tebaziggala olina okuzijjako bakitalo nnyo bamaanyi UCC salingiriza akabala ka UCC egud tuleera tenkamenyako zabalemerawo kituufu kakati who has fought with this group okumanya eri business efuna alla yakuwa sente singa tewali atasaala singa tewali atagenda mu kyaki omuntu omutima gugula dola emitwalo eki ejja dola zisente mpeka amawugwe gagula dola emitwalo eki etaano obusomi okiri egula dola emitwalo 10 ekiki erina buzibazika abantu mugulu bagakobi nebaga nti ekyaleetera okusajja bwemulago ebizibu yali tamanya bye bakolera yakasayingiire eggwanika bane bamugjawo era nagenda nemukubira akatambe nti mwete ngaokiwulira tewali gwesikwata wano balirizise nga temutegedde kubanga ekiseera ekyo mwe battiranga bagundi baani how many people are saved miso yasevinga abantu bangi abalala ne bambira konimani naye nga nzimaze okufuna netiwaka yaabwe yonna nali nkikozeeki ati tegese mugulu toyinza bawona tibagala sente mu trade nasali alina okugenda bagala okuwamba amalwaliro lwaka alina okugenda babunyabonyabonya lukwawo ne bamwana obutwa naddukira ekongo lyosingire kwako gesimani lukwako heresi biru ye ndowooza naye yanyiiga abikkako kubisi muyidya people abakantu kiyita kubikkako tumutumirire ekinzo naye akomye kuba kubikkako omuntu asirise abamuzibunyakuteka bom kabirizi kimulimu but for us who vomit era Buganda bakuga nti enkoko ekwaba nnyo naye embaata tekaaba embaata eriddeegiri era fe Abuganda tukugamba wabadde mu accident wabulidingi tyamafumira incident kakati the issue is how are they going to pay to these people? Yes. Nti kiri bakimesinga this time with the land kinakola kitya mbawandikidde akatabo akalala how to perfect the organic bakipe ekibamarketingire ngobolidde parliament ekiyisizza nabo mbalaba bayigidde mu mistakes zaki nti badokita balirira kitandi yes because of the earlier mistakes you made not me you made mistakes you flooded the market byavanga mu Libya ne biva wano ne biva Tanzania ne biva Zambia kakati ne bafuna akasajja kabwa akasiru paka itamulani kamulani katika bifladinga e Pakistan nze nembagulira ndi mbagulire mu International Intelligence Organization ya monitoring you kubanga abazungu byabwe babazungu babadde babikola ki babirina kati bano banyo ndi mwanyi bazimbe bizimbe bakola ki ne bifladinga ku market akasijja bakakwata bakasibe emyaka 5 ne bakalisha milioni za dola 7 ne kabataji badda kunzi badda kumenya obunyansi so kati wasazeewo ekite for the good of the years bagamba bayina challenges one buli muntu ategedde fali eri mu mubiri kakati mulina okukola si kya monopoly abantu bana oba batano be bakiri like previous you must have a company that controls this business across the country kubanga buli muntu amala okutegeera nti kiri mu sente it is going to attract new entrants ojja kulaba a powerful person mu district naye amalwaliro ng'akawambi ekituufu ekitegeeza walina okubeerawo oba kampuni ya insurance walina okubeerawo sharing of money
sasa kuba ndiko kitonga bwo muntu between bananyini muntu edwaliro and you will not see doctors taking instruction over poor pay. You will not to select a few doctors. Every second can buli omwachi beremu because it's there to go now. Wesangi nga mu kifo ky'okubalemera omulambo gwammwe baba wa palace. Kakati obaba nibakitegeeza nti buli musajja ojja kulaba abasajja abanonya omulambo n'ebiholo n'enfuni batte mu ddwaliro era nibaga nti emitayimbo egiri mu malwaliro era okima emayiti nga tukimane sente aba funeral companies omulambo bagukebe sente zaffe. It's more complex than what they think. True. I'm telling you. Even about the roses. I'm about to watch it down with the movie. Zengin the charm. Together for the change to Chamu. But what I know, in a political sense, no police. Once the 19 enemy goes, the allies fighting each other. What we not enemy with one of Fenda, Awam, Singa vow. Pika sabaji kuba n'ensirika olutalo lwava mu UPC Paulo Mwanga n'obwete basoyita bujogo ate babuliddwa ne pulezidenti Mwanga yali ayagala baziyo kakati ate ng'ono obwete amaze okitegeera abakyoli tebakyagala lutalo baga nti abalango babeera mu public house ne beeyagala kulonta agule omulango ne balonda n'alonda nesimisako n'akyala abalango kubanga bakyoli baga nti the warriors their language are lazy kati bana abakyoli abalango ne babagamba ffe tulina brain bwe tuli batamujjako this is what happened abakyoli bakwataga mu bedi baleeta olala obutundu gavumenti yabwe yalwawo kitegeeza bali abalango baali batuufu. You are warriors, but we have the brain running the government. Okay. Yes. Kakati olutalo lwayingirawo. Mukibina munda mu UPC Uganda, UPC Syndicate, UPC Science, UPC Nkomba, jinja yiganga kamuli. Obote ne yekonsolinga. Awas is a part of ideas. When it is divided, nga faction tuzina Muwanga presented 17 points nga kola UPC Uganda. The same points Idi Amin presented for toppling Gihani. Yali amuga nti gutuusa okujjako kuba Nyerere yajja wano n'asanga Obote nga atamidde bali ne Kawunda n'akaaba. Nyerere n'agamba, Paulo, why not you remove this food, this drunkard? Agamba Paulo, Mwanga namwe in a humble way. Wait him to recover and you are talking to him. Didn't enough word. I'm ready for the dome. Mwanga wajia encourage me. Ubati bamuteka mbere antakati abantu bagamba. The man is shrinking yakwawo. Nemusabeni yashimbuza. Are you sick? Bada yange kasoji sabijeki tinga ku psychological torture. Shrinking. That's me. Okay. I'm not sick. Sente zendi aponzi ina ya friends. Sina ya vuwala nyo. Na ye to move in the shadows. Mbele joita mweno. Ndiba na baserikali wakala banganga bayingede mu studio. Neka tukola na. Yes. Kubanga moving in the shadows. Tambula kuba mukenge. Oli tanjogedde. And it is normal. Oba wasoma psychology. A man kills the husband of a woman, waina naye affair, thinking that yamwagala nnyo okusinga yamuleeta, thinking that bwamutta ajja musigaza, ends up exposed and committing murder. Kituufu. But the Baganda have a proverb, balimpoleranga kubakola ki? Ng'ogenda kati ne bw'okwata abatannagirinya ekitaawo afunamu. Basasudde sente tekyamuzza. You are paying okutegeera payini y'omwana we gye yakola ki? Era tuli musajja namuti ngenda n'ekyandiye mu kkooti. Toyinza kuddamu ebyo twamukuba wali omubanja. Awo wali omubanja. Discipline sigirina. Omwefe batugana know your character. Kati nze character yange ngimanyi bulungi. Nnyo. Ate nze mu kuta ekintu kyange. By the time
Umanyinti I was arrested. We. Lubandwa wa president. I had been arrested. Office nali masoji pamwe wicha tumaze aliya. Kakati abasajja bali tebamanyi bya office ntalo zafe. Baba kawembe. Jasira ali. Ngabagna nti chairman of. So msajja ina pass. Sajja msanga limuka kaini. Kamwembe. Lero za changes. Basi za sipaka Council Square. Ina pass ni Seremba. Seremba. Yasoka kuba wena ali mu amanyi. Gwetaba nekitayo kitiyo chairman wa Kawempe wena ali wa nganda yasoka kubera chairman wa tena ali mu nganda nalaba obujozi bwe balina bwe bajoga kitabu. Nga sente zijja yete bamu. Some bitterness is extreme. Kitufu. Yes. Kitufu. Bana bajoga yesiba. Some bitterness is extreme. Yomusajja ateka bomu nota tegeye. Nibakuganda bamusete balina kya batutte. Revenge. Kakati abayicholi bali bakwatidde. Nakyogera ku ndinze bakwata mu wiki bbiri. Kituufu. Poliisi yavayo okunkangaka. Bali bakimanyi kisobola. Yabwekala mfanya kugamba nti bali bakimanyi nti kisobola. Why? From intelligence tools, you get prime suspects. Kayibula yaganti abaserikale bange be batidde Uganda oyo saakusuuta amanyi bwakuba. Tutunduye holomax 40% of the evidence in the murder cases. Esigala ku crime scene. That's why. When we are in some color ritual, okulibolinga ofu bajewoki. A crime scene is even enough. Kakati abasajja bajja mbasanga ku National Theatre. Sabiti bamutegera nti mukwano guno. Najja nangamba tumuzeeyo akuyita. Nabo yabayoleramu. Paka State House. Ati baba ganti ndina bambabaza. Era katambi kali kagamba vote mbabaza Museveni is a fool. That's why I have in my book the good side of Idi Amin. I have exonerated Idi Amin. Taina musango. No, Idi Amin yali illiterate. Nga simugezi nga Museveni siwa university. Bajja nga bamugamba nti gundi agenda kutta. Aina kuyakitinga. Kituufu. Yes. Era okuva 75 yali bruto nnyo kubanga Charles Salwe yali amuwambe ng'olunkako okumukako. UPC yeweddewo. Gundi vice president we yali amuwambe n'amuteeka akabenje. Era waliwo olunaku Mustafa Adiso yagenda ewamye. Amin n'atulikira n'afulumira mu kitundu n'adduka. Mustafa Adiso n'abaguza layisi owapi abali bamukungu. Tezito mulama na tebamanyi Amini gy'alaze. N'abayoola. Bano babasangayo mu 79. Naye nga Amini yali atusanga. Mustafa. Ne Charles Salwe yamugamba. Charles Salwe mpambi ti yamunkulekera ekiramu ky'abaana bange. Ekisigo nekigenda. Bakibatuliramu. Kale n'Amini naye. Nze nalaba Museveni nga nti n'afuluma. Ng'aswakira. Era nakwata sabbiiti wano. N'afuluma. Nga it is not the Museveni I knew. They had totally incited him against me. Yes. Era ekyenyamba biri ebyo. He called me after about 4 years. Nagamba ti you pan, why don't you forgive? Muganga yamweresora. Lesora yakuba omuntu ne bali be basula ettawula mu box. Gututossa mukono. Basula basola ttawula. Bobi banumba. Agati tewali wadde ofisa mulungi mu maji. Mu maji tusonyiwa. Akukubira essimu teyaddamu okubase. N'okulekawo emmotoka ezo n'abaserikale. Ate who wants to kill me? Is it the opposition does not need to kill me? Banjagaza. We are fighting political battles. Yes. Don't we want to walk in the case? Omwana mukubi amaanyi mukajeemu. Omwana ng'omuwala mumuse mwalubati kuuku. Muganda dokita yakebera nga temuli kintu n'eki. Nga temuli kintu kimu. Ebyo byonna baabitutte. Ate omukazi yagamba, Mirundi anzise. Mirundi. Mukama. Kyali magulu. Naye kinoonya. Kyaba n'omulongo wange kinoonya. Byala. Abantu b'ennoonya balya. Nesobola kusulibwa mu nsi. Abantu b'emwana nabo waliwo abalina extra gundi b'otasobola kusojowa. Ako kanna nagu
akakali kakola mu office yabwe y'ewandege nabukeera kuba n'akayindi bwe kajja tebyandituuse naawe akayindi kajja ako kamulani ne kabagala look for this man bayagala kumubba ssente bamutwalidde abantu babiri okuva mu ICT ministry. These have been sent by the minister, they are experts. Mwesimu yenji yingide. Does it mean that this man has been hearing whatever been said? Yes. Then you can insert there a good a protective system. No, there is nothing with this story. But no, get them by China, never get a Chinese embassy. Never get a system in Japan. Never a China Nakala. Cabo is a Massimo system where you can see a sim. But Cabo is a Massimo Gona. Never come send a visit in the video. Never could zoom. Never could animate. The number was which if I talk get an army. The rich Mirundi is a nuclear bomb. Why do you wish me poverty? I know. I read this book. Read it. My 10-year humiliation battle. Yes. Why we should forgive. Yes. Everybody. Museveni never done what he did to me. Yabagati omusajja yambala t-shirt mu factory. No, tukani babu zakabusenga ngulamu. This machine, yours, printing press. Is it yours? No, never Twitter. Never Petaka. Again, and Mumbai investor. Remember, Nakakamba. Mumbai poor. You have seen a poor man. Pussy. Yaka kumi tukubaganyi. Namu muri buruzi. Nangi akumegi roses. Kakati mbatate on my own conditions. Obatadde mbatadde boba nakuta don't blame me boba nakuta ngandi yakijinga mashini yange nzirina so obatadde nabo yagala bakute banti don't block my money leave me to go in peace I worked for you I defended you where others were cowardice my mother is a cripple era yangamba ngwa bonkaze ku state house chiba kuvunana ngabbe kyagamba I want somebody to tell you mukazi kyoyo wenapamumpereze mu message but in my opinion there is no such a woman. Is not. The only thing is that I had money and I'm a generous man. Abantu bajanga mu office yange kesi danga sina zintwala. I depleted my resources. Kubanga nganzemba gamba ti omusajja ze okoza president ataddewo land office omusajja n'abaja avudde thinking that the presidential directive works nemumuddamu ebintu byebimu oli eyamupyeko ekibanja kyebegundi ki gendayo state house fe tubamanyi fe tukusinga n'okugenda so the man goes back frustrated. Ekiragiro kya president kino mukikoze eki mukittatta ekitegeeza talina mugaso bekyo tebakimanyi ti when Museveni pledges nekitabeerawo ate ki gababalabisa kati president nga yampise nesudiru nampita nsooka gendawo eza sudiru weziri ez'omugaga zonna bweziri naye eza Museveni nalwegiso agenda zikutambulire ndeka mukazi wange akala kasenta mwe wasudire ewo mugaga yena ndeka mukazi wange akala kasenta kubanga isi amini we yafugire eggwanga erina purification ye Museveni takwata ku ssente ndowooza security era waliwo yayingira mu dduuka eyigange n'agamba nti bamuwaani ebizigo bya samuna sente ezijja kumbati I think because of security takwata ku ssente kakati yaamini yalina purification ngemubeerawo akabirawo ebintu byamini byabanga bya kaasi gakiggwerawo amini ng'ayina ŋŋambi naye nga mupye tasula tayinza amateeka
Abagamba, when you read my book, Amin yayagala nnyo abamawulire be nti Amin like it is media team. Yafuna olunaku n'aleera n'ekyemisana. Do you have a house? No. Why? I don't have money. Get this money. Nemwe. Nga Christmas oba ennaku enkulu zonna Amin buli musiraamu oba toli musiraamu kilo z'ennyama 10 eza soda n'abanywa bbiya. Abantu be abamawulire be as terrorized other journalists Banjuki the secretary wa Amin Njuki was a powerful man era nagenda okola muno mu 79 nga amawulire tugashimawo nakasero nga buli kopera lwamawulire lwina yapijoni oluyalo ojeyo ujasole kolaki emitwe gifaanagana gyonna era gundi oyo ani gundi Juma Olis yabuuza omusajja oba taifa empya nti lwaki ku OAU ebifaananyi tebyafulumye ediza tekimulemu okuddamu junior when there is what you call a deadline to press conference here with the deadline the system we are using the sort of funeral they wanted this time. Okay. Namuga boy next one is got a great edit. Hey, William Murupo of private. Although it's your government. Hey, you my own easy. Uganda Times, Nekuba, Gaidi Amin years having. Bonga Barosa, let us see the human side of the president. The president. They can't wait. My agenda could table the years having the Bachu. I wrote for the Rafa Mumita. Yamita, who are to get a more set. Abamoli Bagalani. But Banakatika fees. Yes, you see, I mean, cannot wait to be served. One look. The interpreting of which you are on a document. Yami. Francesity, President Sapolina, who era waliwo gundi news editor asabweliti ekiteeka mu byabafumu yeyita kuleera okulaga ekkeki ye kyamuyamba olwokuba byesabwelita alwawo lipota n'aleeta ekifaananyi okugiteekamu ye yali azze kugisa era eddoboozi lya byabafumu liri kugundi ku kaboozi eryo eddoboozi eryeggonebyabafumu era in my book twogere ku birala. In my book, there's a good side of Idi Amin. Idi Amin, Maria Mungu Bamu inciting. Nti, Nayagara Kusura government. Nibapanga, a culture of weapons, Wagalizari, Zimbabwe, Tanzania. The man who authored a document, he had to sell me. The running cry, Pacholis and the language, and you put each one to see what I. Are you sure? See, the judges for the boat. Hey, the man, the former minister of Idi Amin, who authored this document that confused the Amin to kill the man. Achalu. Omusajja, Yagamati, Kabenji, he died recently. Doctor, Yagamba, until Mafili the accident, you see what I. Omusajja eyakola akabenja ako seruwo abadde mu poliisi mu traffic ku mulembe gwe akyaliwo naye yinza okuba nga akyali nga mukadde gyali naye lwaki bulemu ekyali Amin bwe yategeera bwe bamukumbisenga kyekiwandiiko kivuddewo obote bagana n'owerubaga tumukwate Amin yabagamba omusajja werubaga talina kizibu talina kizibu bano abakusa isibesi kubanga obusiyasi tebwazzeko Amin yayita bannaddiini owabakatuliki owabasiraamu owabakusayi bonna n'abawapenzi agati n'ababuuza abakristaayo muga eddiini yamwe yayisiza okuwasa abasajja banaabo abakazi ani anaabawasa n'abuuza kalibiraali
ne mufuti kino bakisomyewo njabawera nti amini ndiwana busezi bwalibaddewo nti zo premier league zalibaddewo nga mubiraba ebisa omupiira gwa Uganda omusajja yagamba Idi Amini waliwo leediyo Tanzania abamufubirako kuliko Senyonga ayogerera abasiraamu kuba mupiira izinga kuliko akawalanya Katonde babiri omusajja n'agamba Idi Amini nti nze leediyo Tanzania nagibulyako omulundi gumu nekisamba teyafuluma omanyi otya weeri onakule leediyo Uganda leka kunimba nti wagibulirako omulundi gumu twagiwuliranga mu bitooke okutegeera olutalo nga bwe lutalo bewajja omusajja wamita Shoibu Nsuku n'asomera Amini ekiwandiiko akawamba papo sebo Idi Amini tukutegeeza Uganda tefugibwa nga temuli kabaka Shoibu oyogedde ekigambo mubi nnyo buli muntu awulidde mujasi yenna awulidde Shoibu yafuluma conference center omutwe n'amaanyi ate nga bakimusomesa nti musiramu munna bwe yategeera Amini nti ab'emmozi baagala okufuula omuzikiti ogwo gwe Kampala mukadde bbaawe n'abalagira mu kuzimba omunaala ku kyalo naye gusigale nga muzikiti tewali atalina strategy kituufu n'ategeera nti bamwozesali sente bazirya Do you know what Amini did? No. Yaleta kanomondo mukatoliki abomanye siku z'omuzikiti naye Amini yalwanirira nnyo osoboka baleme mutta nti oyo yali innocent sajja w'erubaga is very innocent era mugundi abaki bakwewunyisa meeting egweggwa kadino yali agenda Roma following morning kasi mumpula naye mu meeting yalimu n'agendera na tete pikiti Catholic nebagenda mu biru wakanage ekiro namuga totambula mariyamu wagenda kutira era as a result erubaga baleetayo Monsignori kanyi very powerful erubaga ku mulembe gwa Amini immediately Amini left bamukuba naddeyo Sudan. This is why the Anglican also erected Silvano Siwai ekakwa kwashuwa nene mimuli yonna beni kiwanuka yetta yekka omufuta neyeze nze tambo wala history bani njala nnyo naye bakwata omuzungu yali asomesa Makerere n'awandika ekitabo kye White Pumpkin. White Pumpkin yali tamanyi kutayipinga many people bamanyi okwetayipingira okuwandiika n'okukola ki ebitabo byange byonna byekola njako editing yinza okuwamu okufaananya amagezi ensobizo yinza obutazira ne collections kakati omusajja ne bamukwata naye bamukwata bamutwala emaketi Amini had an efficiency intelligence organization n'abatanzania bakyewuuna okulaba nga batesanga mu kabineti ya Tanzania Amini yabina mu state society used money sente si Museveni ajuliza cash down kiggweeraawo kati yabula yakola UTC n'akola Uganda Airlines from zero n'akola ki ate yayagalanga nnyo yagenda Zanzibar ku mupiira Zanzibar n'alaba kalati mwitaaka ki what do you need gakyala biri kyalo kireeta wano ate omukazi ayagala ebintu akutawaanya nnyo nti ebyeddubo byakyala byalabiryo ebirungi naye ayagala obikolebireete wano ate times nga sente tolina busobozi yeetaba mubi kati Amini yeegombanga ate nga abasajja bali tebamanyi kubba abo abasajja b'engulu okujjako okuyimba kabalagala gonja ne lole y'omwenge ne bagitwala mwayo balinayo naye nga teri kiriyo ate nga babba nga bakolera ggwanga bali bamanyira ifu naawe kyolibwa ku mulembe gw'obweti abasajja Abaganda be bakola sente mu gundi mu Republic House okusabulainga emmere na biki eri kimwine yabasuula nga yalooza tagi ya sente nti waleese embuzi ya kilomeka nti 2 kindeetere nkusasula neti yeyo enkoko ya kilomeka ndi enkoko ya kilo 5 kindeetere ne bavuwala ba Muhammad Kajumbi bafaisoni damu ya bakawuya kikyabavuwala eri tumwine yabavuwala azifu bote bajja kulya tugenda kuddamu beni kiwanuka ekyamukola obubi
Amini yalagira abasajja be bata omusajja Makindi Ben Kiwanuka n'agamba baalogeze Obiascopus mu kkooti tuyina amagye tegalina buyinza bukwata na buta nti Army must bring this man before me kakati psychology y'amagye ga Amini obuga buli eri mpaka se gwe baleeta bamujja mu chambers atayi here Kinyeta yakubira Amini esimu don't kill that man namuga nti yes I can release him na yayogere nti amagye ga Tanzania gabadika mu kutte akafika mu beri nalagajalira obulamu. There are times when you humble yourself. When you are placed between a rock and a hard place, shirish. Yes. So that your enemy gets a certification. Wait there. Let them do their business. May I know you call over it. New interests are coming in. Everybody has known. The common enemy is now done. Buli abulidde omulambo guli musente abantu babulijja bategedde omulambo guli musente era kwa history wa Idi Amin njatwogere sabatu owekuba na Uganda history w'omugenzi kati Idi Amin wakumba chesala bamujaso wa Idi Amin ali mu lugabiro bamugamu Butus mugazi wa Idi Amin to bwebaze kuba bwe bati ojera bira mwenda birwa twayagala amajinga matule banga Abia bukolo bimagondo mountain yani wako suicide masaka uniform ndala neba ngamba bwa majako gaina professional army ina international bodies mazigira ndoze yaba ntibajingizanga to get access to those chief. Okay kai kubanga abasebya bebabba ngabalirayo bayino munge kwa kuchigato ni kumulembe kwa bote chigato yaliko waba amaji biscuit ngaka waba amaji ngakawa ibali kuwanga ngo wandu tabigwana omweke na yamajekuka atenga basajja bali bagezi how did Amin maintain measures kakati abamaji bajjanga ne oweduka ne bamukuza kimu banne ne bajja ne bamukwata yonna ebiri mu dduuka ne bagenda nabyo bati ebintu byamaji abasajja abo mubanenya but they were very strategic. Okay. Nti eno government yote tegerekeka ina factions nyingi nyo nti as you praise yourself for defending Museveni another man wants to say his organism ati Museveni ina chamugamba gwasitula nakagwa kutirikiti unina askara ingali finga kola Museveni believes the people want jobs they can be humiliated because of the job konga bagale mirimu baba kutidde abantu abasinga obungi bagala dignity kituufu naye bamutya tulowooza nti abantu abo basanyufu bakadaaga kakati kadaaga yeyasabira Nabbanja ogwa minisita amufiire nga komisona kuza Nabbanja takimwe nogwa katali mukulu wa munne era zigundi kasiri eggwanga yagamba I cannot salute Mugozi nemuganidda gwe owebigere motoka ekwitako emirundi 10 kituufu kubanga kwakota yatuuka gyalaga nakusanaddanakwitako bira ebintu byakusoma era gwe lwaki tewava mu magye agamba kaseggwanga nekyo kyofunye kinene wati wabinyukanga bukyali kanu kinene wali sajenti mayigambi wasomawa okujjako okwekandiisa wali sajenti mayigambi wayisema amajigambi sajenti Kolokolo, ono kolokolo, agabe ebintu byonna mu magye. Mumwatu, Amin was provoked into nga wapato olutalo mu obonyebiza story za Amin. Nepo mbasinkana nali ku mulembe gwe. Obote na Amin, olutalo lw'ekiyekera lw'abalamu. Kati Amin bw'amala okutegeera nti amagye gali divided, yayagala effect enaga uniting. Okuyimbetinga Tanzania atera Amin bamuli as a board abasajja bajja wale ebizibombe era akamiro nebekitwala Tanzania kubanga Tanzania twatwalangayo kabalakala tutwalayo amagi ng'ennusu ya Tanzania erimu za Uganda 7 tulina amasefuli etuyize engege ziri magendo kakati abaana bababba abatanzania babba bana abaki
abamini abali batunda emishika mani okay ne babalumba ne bocha yesisira zawo amini was wrongly believed nti Tanzania Mulumbi waloza kwentale zamanyi zibane kinene okay kaspe kubanja abagana ne Tanzania sate jaze kwali over mivumba the battle in Tanzania with Amin started as a battle over mivumba okay wali wanyambi mzaita wakati kubye tuwe kwene chemba era antibego majine mirembe kati baba wamba omugenzi enne magumba mwayigo wati don't know tuyina mu byofuzi tuyita neutral tribe a neutral tribe comes a time when the big tribes fear themselves. The big tribes kasabanga becha wajjawo neutral in many cases abaki chairman bene kitwa commission baba Silamu. Yes, because the battle is between the Christians. Fear ina kwa Muslimu. Yo reason Iraga kati atenchi wakati ukiraba nti Kenya bayagala kuwamba moyo yaleta basumali one time out of the Kenyan army was Somali a commander of the army which jino Muhammad Muhammad Musomali akulia police Musomali akulia human rights Musomali. Why? See, nobody believes that the Basumali can talk kitufu what can accept them kakati ataba izokuwamba kisoboka tujita neutral tribe. Okay, abasoka mu Uganda bali neutral tribe nti abadde n'abako afuka n'abako bw'empologoma neutral tribe again. Can you tell him Musoga neutral tribe kwa nani gati yengubulira can you tell him Uganda from Musoga kakati abasoga babulira wonna bwe mwayingirawo yako bino bimwogera nti bamputu baki naye mu politics eri abanoonya apana politics wa Uganda teri anoonya Musoga when Musoga gets a job nga kubadde kusaba Omuganda n'omunyankole okuba omunozana walagereza to get that job era Musoga agufuna singa mu Bank of Uganda mwalimu Muganda singa mwali so you must have a neutral tribe. So when Uganda, the Northerners are becoming a neutral tribe, and the Basoga a neutral tribe for long. Abatatiwa muntu yenna. Tebalina kakwate konna. Omusoga atandika okutegeera ku myaka bwegi. Ebyakigega. Baba singira ddala amagezi. First vice president yali Musoga. The vice president omukazi Musoga. First speaker omukazi Musoga ndi basiru abo basiru era ne mu majigamini abasoka bali bangi bananyumba bani tebabatyanga baganda Uganda yalina tukiyita Boki kakati olwokuba gavumenti y'ogote yalimu nga musajja w'amaanyi nnyo abasoka bangi bajja ne bakiyingira bananyumba effect yabaleeta kakati bwe beewamba amini bwawamba obuti it was a power struggle bitu bagamba malisi bana njo bakola egendo kutusha abana babwe n'abazungu you cannot suffocate a man like him nze mbasonyi naye obusungu obuli mu simanyi nti Museveni I don't know whether Museveni is aware that we are sitting on a time bomb. We shall have a more situation than genocide. Kwa musenge deo na buli abantu bizase nnyo kundi byanda bangi nnyo sigendaleka bangi ababbo oluguudo leka tutuka abusenga amanyindo ne mu mwafuwaza ne musu lwaki byanda ya beti kono olwagumu akosojjako ekyaka jesero ngokali kyefu nakana kyakali miso okusima ebyolono nekaleka mbuke bweje ne fitina za paike gundi yakali tumusenge kati ndoza mu oye nekali ikinga gundi ya bonanga bawagira gundi bali bagira besi yene kamukobesa nakachula tone kachula nola bakatambula bana ujya yo mwana wakabusenga abafu babayigweba sinagomman ate wali baba no ne wakabusenga no kulbi wali babizde sinagomman they wanted kubanga mwajo gabantu banje ni mu Mauritius n'abasiru n'abagundi yoyo uyali mu kukedde kati ne baje kudu kati olokuba bewamba bokka amini oyito joga yali ayagala okuwamba power oyito jogo wa senior for visa cadets nga baamini boba wansi kubanga after the second world war abana abaganda babeleji baluka bali badde basoma
amajeri gasigala mu abakakwa okay takati abakakwa ati independence Uganda ina amajeri 1308 nge 1305 bakakwa Isa tunga batali bakakwa muze twengolize sibya kakati ichobola bantu amiri yalira yinga nyo ku Felix Onamu mukakwa mukakwa irami kuraba gali amanyi ngote ne yalira ubati yalira yinga ku Felix Onamu ndawe banga amaje gagala reforms yerera akage gonna yakagoba ubata akage gawo bibagala. This is the basis of bringing the army, pampering the army. Okay. To bring the army to sort out your issues, yeah. Organization go baba to neka college mko. Kastia Ebyanyizizza ewero kujiza mu chikwa kizibu. Mu Rwanda kujiza yo Sasa mwenye kuvaa kama kusuruwe wero kujiza munda. Ati abo bachemba bano bewamba bokka. Nti batani brigade yokoya. We bata brigade yokoya bamuteka ku Idi Amin. Nti yamuse. Kozi unayagala ku eliminate ngani. Idi Amin. Ne bakwata abasajja bakuweddeko ne bakuba emikko bogereti Idi Amin yabatumye bali indose ebyo abana bano bebakola abatasoka batasooka kubya abo bebakola ate banda abana bano bebakola Museveni bana batabakutteeko gavumenti yebagise malisi ate bamuziga balina bwe bayitira balina omuwato bwe bayitira ne bamukonvinsi nalooza nti abaana baaba nabo bajja okukanyuko ati it was a battle swag. Gundi, Amin, ategeera ati bagala mukwata. Nabaga nti eku is a snake bite. You step on it, nikukubojja. Yes. Bino bibajanyisanga muwoze bibamuzanyisa. Tebasoma. Loading is yabagamba nti nyenda kubawamba muri gavumenti y'abappi. N'abawamba. Omusajja badda kumuvuma. Gende Scotland, nyoko yali mu Scottish. Omukyotalo ono. Never muyola yatumwambira mukulu omuvuzi we omusibe yawamba gavumenti yawamba NC nakomawo nabaga nti mulonde era mulonde ababinja kijja kuddamu era kole era naddamu nakiwamba nayokanyola bakulembezi bonna singa abaana bano abaana abo bajoze ebisire badduka kati mujja kufuna omutabufu nze ndi musajja mukulu ayikosida nentunuya ki naye waliwo namujozi abasirise bemuli nabo siriawo mufuuza abantu abayingira ka parliament mufuuza abantu abayingira ka parliament abali mu cabinet omu nemujogatoga nemugazisiro nemibalize mujja kula bafulumiriza ebomu mugomesi mukiteeteyiwa ngalaba abamujozi nabo bali batuti Amini nawamba gavumenti Amini wawamba gavumenti boti yali Singapore Excellent tebere kamu kisi kyako era Museveni musajja mugeza investinga nti okero olutwa okwese yali tamwagala okero olutwa yali kamanda wa suicide ya Masaka instead of coming to Kampala confront the mutineers yadukira Tanzania owizo njoko was rolled up in the parliament maybe yajetukamu Amini yokamu kwatako yagala basibe Amini sikuba wamba okay Amini yalwa UPC kuba wamba kuba wamba kakati abali mweke ko nabakomawo nokola yoki oboina kuddira chimba ko kujewo but atokota ino mukazi omusoka but Amini nabali me I'm a soldier my home is in the barracks after 2 years I'm going back to the barracks never kids kati bagamba yazana kanatandika okulwana n'ekibedi kakati honeymoon eyabasoga egwako kibedi yadduka kibedi yalimanya gundi yaliwa alioka wandika akakataba yali principal private wa Idi Amin chemba Mayamini yakuba bakazi ko bamukaaga nza n'omusoga n'amugoberamu honeymoon yabasoga ne batandika okubenya honeymoon nekoma chema nanaina kuteka kwa nyuma ebintu ebyo bali bako
Irafu kitu bagamba. Zabena baje wange bangamba. Nego bakujoze nnyo. Bwachito kola bote. Lakini togenda mu opposition. Lakini ntimba nkoledde bano. Bajja gamba Museveni nti Museveni tuwamulabira. Twagamba dda. Ne balayisi bange benne mu gavumenti abantu amufuta bakola. Bagamba kituufu bwe kiri. Limera wo. Benyako kumyo ba bejo ko libetimu ba pop yozi yozo. They will move ne wesalawo kudda mu gavumenti if I want. Tebali mungu. Amanyi kuba bi situation bejo. Baka wesalawo kumuntu ati icho kimaliza ngakati bwe kimaliza. Kakati bagundi bwe bali. Chemba watu we yali. Bajjanga bako. Okay. Kakati amini abatabukira abo Soviet 8. Atabuka. Yes. Nje mkuloza kwa mbagamba. Nti amini we yatabukira abo Soviet 8. N'abatanzania bali ba intensified. Olutalo. Okay. Kubanga yamini kyatategeera. Amini yazanyanga buzanyo. Yerera abamuhagala nnyo, abamukazi nali muwasizza. Tanzania and Uganda should fight to kill our people. Let us go into a ring. Twekube bikondo. Kuba ye yali wachi mukubi wa bikondo. Yali boxer. Nabe emizanyo yabagala nnyo. Byebire. Wenda kubasendera musebya zaidi ya mini ez'omupiira. Nasuka kuta. Asuka. Baba na basipa ne batula. Batandika okwebuliza bone besuna. Ngobba amabatika. Nabala amabatika mingi ngokatwa. Ngobba amabatika mingi akekala mu. Babanga namave. Countries are developed by dictators. True. Bashanage na chikiriza. Bashuhatu. Balibo nabola bakuwaliri yu. Bani okuja ko kuwaliri yu yishe yakola. Yali tata. He believed in highly intelligent people. But we were joke. Kuwa niliju nikurutinanga bageze buka. Ile ya kugamba nikolanga sabateko nagende hapa dinasoma president. Protecting his knowledge. Kuwa niliju ya kugamba. Nti we are at the same level with Kenya ne Uganda. But as Uganda is intelligent Ugandans were being killed and harassed. He was searching for intelligent people. Ye alonyanga bagezi. Alonyanga bagezi ngabasembeza. Azenga wana bagezi bakakolesa. Baba harasinga baba. Ino kugenda basokolenda z'abantu. Because you are selfish. You cannot get a mass communicator like me. Who can convince people. Ngate bachimanyi nti ali kusaidiana. Mpati news. Kumangu bino kusokolenda z'abantu musokole n'abatadde. So abo bagundi bachemba. Balowooza nti Amini babadde naye. Ate Amini yasookera kutta bakiwulira balamu. Yes. Lwaki? Anti abamale mu maki. Other tribes zigiro walizi. Even when Amini was killing Acholis and Langies, Boris said they recognize Amini's government. These ages were here. Never going to recited the poem for Idi Amin. Now, what I'm going to call home of us, I became a village celebrity. Yes. Musadi Abuga Amin, Kanuka Fieri, Mamizzi, Bevamulit. Avoiding Abangiris, Bevamulit. You will forget you. In politics, a person who helps Trump to power must be eliminated. The Tamale cut them. Only now we don't be able to Muti. Eleven Gobori, Singala Hiro Dinga, you get the Ugu, Wangula Kalu, Singapore one. Any person you crop up with the politics, fights you. Really much video one when the police wants to maintain the power, he must eliminate those who helped him to take the power. His own Muslim who does not believe in elimination. No, you're going to homes on you. No go back to the Navago. Naganda, you will make a motoka, no one can have a siricadi, no one can Chicago at your game. We come here to make a money. Politics is sharing. Where do I go at this? What can I say? How long would it take me to get 5 billion to that to tell me?
atenga abantu bakutu mwabali kumushabeni advisor sende mulina ne mu family zagabo ogabi ezo zagabo waliyo categories waliyo funa milioni 17 mangama ya advisor kuntafuna milioni 10 nje mu office advisor media ngufune mumeka advisor media lirudawo tikisoboka ndagenda ko mu banka nembere balasi Nibisa Mirundi, we can offer yes and alone. Bando is a million in Musango, Quack Taitochi, and devise. Never got the Sijaga and Gasina when Sija Musango. Gulagabat. Navakas took Bapuika. Eh, Navakas took Bapuika. Hakavara come number. You are probably you don't know how to read the album. I know as will go opposite. 28 million annually divided by 12. An annual leave. Simanyi elephant byonna bibeera calculated. Kakati nzenzemu kuzunga n'akapapula mu kwogero house gye batanjagala era sali badinazo kakati kangende mukazi wange ategeere omwami talina mulimu nesikunnimba tibiriyo tewali kiriyo era obalaba abo bakaba bukaabi baba amanyira sente ziri $10 for the last 10 years Museveni has not given me a coin. Last 10 years? Yes. Sente bazikwatira muku nina okubeera omwavu nnyo mbulike bakole sente zawe naye ebizibu gye musokola gyo tegijja kuba abaana bamu omanyi ntakiriza mu bintu ebyo amunyimaniriza kitange okutwala omutima gw'omuntu bwemba ntambwemba nebaza ekiro nanyinigo nakomawo ti ngwetaaga nati mu mutima gwe oli aba yafudde dda kitya naye nakubanje nga webaza ekiro b'omutima gwange saakunyumiza nti erweru abantu bazikula omuntu abasajja babagamba nti akitamu essasi lyamukwatira wano era twaleka tusikibula obutimu mumusimuleyo baba maze bajja baganda tukiyita kunywa sumu essumu ekitegeeza omwenge gw'omunywa nga mumaze okuziika essumu tugiyita sumu agati baba banywa muzimu ne gukuba omwana wewaka asante sana kwa mazizi lakini si mtu hapa mtu wa Jumani ngenda ndiba mujja iwa mamujira bizimu tejiri waliwo omusajja natiti abaana mwana yava bweru kakati bwava ebweru nagati agenda kwosera mu nyumba ya kitaawo kitaawe na resisting zimbe yiyo tebamutta naye omuzimu gwe yalina oluganda kubishoboka umu gwamulosa nti bateekawo nebagenda nebamujja kakati omuzimu obukujapo nzakirira mumanya bintu ebyo birina enfuga gye binfugamu for discipline kubanga manyi nti omuntu oyinza mwija ogwa myaka 10 nakolemerako not everybody goes to the church some just mention abaganda kibayita okolima waliwo seeka omuyadde n'agamba ogenda n'otulugunya abantu bawonyawonya naye batuka okusalira musiraamu n'aganaolukira allah bwanaogamba ai allah kusaba omusajja ebyamusizaamu oza okusalira naye nga ali mukusabye muatalityo jokote yagende namira mumusabira kawuma namuganda naawe ozabadde akakanyezi yamusomera basi mu bayibuli ngeyogera don't humiliate people you can sell your organs without disturbing people, without humiliating people's families, without not threatening to kill me. Why do you kill me? Congo, Uganda, the borders are free. Akaleka buddwawo naye twebuuza bwekibanga bokosesho yali mukubanta makuwagali yes, that's why they don't like me. Kakati omusajja ali ekimanyi omuguza pifu. When you go to those Central African countries, ebintu ebyo byonna biva Brazil. Enyama wali engudo mpozi mwe ziri mpasseko nebagenda ne balimba kagenda kubeera kati nawulira ne president Uhuru ng'akyogera. We are now having a population of 600 people. Yes. Tuyina kye tuyita demand ne effective demand. Effective demand means backed by money. Ng'ezigula ozikola ki? Ozina. Naye ogenda mu wawavu omunono tulya benzi ngeyo gye tubadde tulaba mu sukuliini oba omuyambiri
Sinondera ko bulabira gubo. Aidola gwira kufa. Batuka bayita bakebezi. Mama duka bagenda basawo bakebera mu kebezi. Bakebera mu kebezi. You must nibagamba ne Somalia mujirete nani mujirete tu. Mu South Sudan. These kazi yakatali ndabo bafuse basije baleta umuntu zabo bashikwano ne bataba. When we have to learn from the past. When they wanted to start the European Union, amanga gatandi kanka abiri chama ne reference. Why? Roosevelt yatia ati abakulembeze ba America. Communism will sweep across Western. Okay. The largest communist party in Western Europe yali mu Italy. After the collapse of communism, they became progressives. Okay. Kuba communism asebisa abantu. Nga wakubye referendum one. Ndisogedde mu communism. Ati wali batabana mulimo. Kiribu buloma yabachi wakati. Uyomu alia zetezaka kubezi. But the problem of communism, nti don't touch zimwachi muleti nga muzile don't develop. Temu developing ngobeera. Capitalism. Odira bagaga nana yo bagenda yo. Nemu bagaga bagenda y'abaana bano. Museveni bwana batabakuteeko. Aligenda okutegeera nga bo batemye dda. Ngaolekedde kintu. Ngo batambulira mukama gabwe basimo. Bo bamanyite enje. Kakati ezo kamvulu. Sente zawo kati zigenda kwa mutweza. The $2 million will be reflected in the budget. Zaba individual. Era chokora azingiro bamaso temuja samu. Mupale business yo mu Burundi. Watadde. Mwakube myaka 10 nze enough to you on my town. Biogos. Nango kujoga ba. Nango kubani yako. Nango kubafuna ebitosi. Tuna litinga mbachichana badone bashini yako. I've settled on my own town. Sibala banga. Kimene madune mukanya. Anna linga isija kwogera nabo. Nega kati under this atmosphere. If they call me in the same kubafugira sign to a police station ya sergeant into. Nibakuita wa. Nibampita abantu ne bali yao. Kati ebirala bijja kubirudiga mpola bati manyimeni Yesu. Mbatadde nabo bakoleza. Nabo bakote. Banzije kubano abagala okunkuba amasasi. Bakole gundi yabo. Without to fear anything. Kakati byebye Kongo. Okay. Muleta abasomali, muleta abachi, mutisa kwanga lyonna abaferefere, bali abasajja aba European Union bakugamba. A country must be democratic. Okwate tweka tako. Nobawo enkwanga limu kulebeza mwawagira Somalia. Nawagira Sudan gitaina chiriyo. Umulana abaletera abavudde Kongo ne kolera wabo. So no. We have an estimated 600 people in the region. Why what? What do they buy? Bali affluent, abali sasa babula France in the region. Which market? Abagaggabe, abali bate sente. Fetwagenda ne twala ya amanda. Ya amanda. Moto ya amanda. Bebala baso kugenda. Video lisebe zamanda zafira matati. Video lisebe block out. Baas tusasula. Ate tuko mawana. Nibaga wana. Bukenya nali nyennyonyi. Negundi. Nani? Omusajja bamuyitala. Nanyini Kampala kati. Ante bwe bituligenda nini. Abone. Nibagenda China. Nibateje tujjama. Nibateka mukate kwa dodo. Nibafuna muno kule kutoka baguleko. Nagere wakabona nemuga watwala amandaga ebai from mumina mga kati isi Tanzania na nilipenu tikibu kati atu namuga mfeba simako abali international nilipenu katujimbe kategoriyo jega tegariyo mvija kula kuyi fetuke bali teira abasajja bakola magendo kuva mu boto ababale nyanja atiawo akasoko kako enzeno yako manyama magendo tikanyumanyi abasajja batikama ebyatu okuva ekisumu tatesi ebyatu lijja tatesi balekayo akantu bwe kati kyobala buli mwatula ku byamunne kukanyuka
people mu kyo mzee bwe bulamu naye bwe mulamba bwe mubikanyuze abakere bwe babijjayo de bakere bwe agulu diverse even retrieve a little bumulamba w'obulambe ne mubayita abakerewo n'ateeka ekutiya ya sukali ku mugongo n'ava nayo mu nnyanja so kakati ekyo ekikomo nti are we talking about numbers are we going to talk about effective demand or demand effective demand bagula is backed by money no kwasenda kubasina yamwe what you don't know urutalo rw'aba Christians okusala ente ennyama luluddewo nnyo from colonial times era bwe baali bagenda because of Australia twali tugenda okukola constitution Lancaster abasiraamu badimandinga nti kiteekebwe mu constitution nti ffe n'okusalanga ebisolo because of threats from Egypt bene kibanuka n'abaga nti mumu nasalanga ebisolo n'embiti muzisale this is not a constitutional matter olongolongo bwammwe munabateeka mu constitution bujja kubeera ki ate yali mutuufu nga sekandi bwe yabagamba temudira bwakabaka ne mukola ekyapata mu constitution every chapter every provision every article is amended kituufu but damyono tuleka abasomye law materials mu kifo kya law bannalusanja bamasekandi basoma ki obwakabaka baali babutadde mu misirinias basoma law materials nebabuteekako ati batutadeka article number naye tekyusibwa okubedde bwekyusibwa every amended ekyaddi ekyali kisikubateekako teeka bwekiri obulanza abantu tugeze kuwabira mu bwozi tugenze kukola kiba nalusanja tegule bagenze kuwaba mu kkooti tulina kyetuyita the politics